Obono kati yabutadde neki. Eno hanayo kulaba. Nga akapapula nakamu wajjuli ng'ali mu kutunga. Kyenva nti saagala bintawaanya. Jane, wasuze oti? Nasuzeeyo munnaye, nasuze si bulungi. Tewasuze bulungi? Mwe babasimbudde bukya oba? Mwe babasimbudde bukya nnyabo? Tebatusimbudde nga bukya naye. Anti twabaddeyo ejjo mu misinde ne tudduka. Ne musulayo ne mudduka n'ekiro ne musulayo kaakati okedde okomyewo. Okedde okomyewo. Kati era ndaddi nze olaba nze nabadde mu misinde nga nziruka. Kati we baatusimbudde ne tutandika ne tusimbula naye nze saategedde nti kati be nasimbudde nabo be banene ababadde bagenda mu gino emingi gino egyameka gyabirimu ogumu. Era omutanda bwe yayambadde kuba yabadde mu kanzu ye ng'ataddeko ne jaketi bulungi nnyo ng'anyumye ng'ali simati. Natukuba enduulu awo ng'ali mu kanzu ye ng'ataddeko ne jaketi. Kati munange bwe yawuubye bw'ati bendera nze nafulumye n'abaana ababirimu ogumu. Waddusa abiri mu gumu? Yes. Ne mugidduka emisana ne mugidduka ekiro paka kakati lw'okomyewo awaka wano? Twagidduse emisana mpaka kiro. Kati twadduse naye bwe nasimbudde nagenze ne tudduka distance ng'ewera nga bw'omanyi obulamu bwange si bulungi nnyo. Kati nagenze okugira nga nga mbulakinze out nga nzirise. Kati bwe nazirise awo we nazirise nakomye okutegeera nga mukwano gwo ali nange kati ng'ali ne bantwala mu ambulance ne bantwala mu ddwaliro. Ngenza okudda engulu ng'obudde bwakedde dda tunawe bati ndaba mataala. Bwe nalabye amataala nga ndaba ngenda okwetegereza ndi mu ddwaliro. Kati kwe kudda engulu n'olyoka ojja? Yes, we naze engulu nenkoma. Kati ate mukwano gwo najja n'asasula bbiiru. Ani? Ono gundi Rasidi Sentamu ye yannyambyeko mu ddwaliro kwe kuvaayo ng'essimu yange teriiwo. Ati nagikubyeko olwazza engulu bwenti era olwalabye amataala nabuuziza ababaddewo okumpi dadi aliwa ne baŋŋamba dadi kwe kukwata essimu nenjukubako nga teriiko. Kokweko okuba eya Rasidi. Kati neekuba eya Rasidi. Kati ye Rasidi n'agikwata bwe yagikutte ne mugamba kati najja n'asasula abasawo n'abawa basabye emitwalo 25. Lindako. Bwe mwabadde mu misinde ambulance n'ekutwala mu ddwaliro ne basaba ssente asasudde bbiiru? Yes. Mitwalo 25. Mitwalo 25 bagimusabye n'akola ki n'agiwaayo kwekunta n'enkomawo kati essaawa eno. Rashidi alirida wa? Mulesaawo ng'agenda. Ono ateekwa kwebazibwa. Bambi mukwano gwange era ddala wamma mukwano emitwalo 25 giviikamu amangu ago. Ate nga yatuyambye na buyambi. Naye nga kati owulira bulungi owatereddemu. Tiwatereddemu. Mukwatako owulire? Otandise okutereera. Naye okyaliwe Rashidi nze. Anti kati oliridda wa jangu kati. Jangu kati. Banna. Muntu obeera ne mukwano gwo nno ddala nga mukwano gwe ebyaddala. Munange yatuyambye. Nenkomawo kati. Kati kamungulize si mungi. Si mungi. Kale ndowooza era neetaaga byakunywa. Tuula nkufunira ebyokunywa. Kamini. Rashidi. Nsanze okulaba. Weebala emirimu. Mukyalawo nno kano akambi yakalese obadde kwirabidde. Wakirabidde akambi. Ati obulwadde bwadde bunsumbuwa. Mu ddwaliro gy'abadde akirabidde. Jangu otuli tuula. Tuula. Twadduse. Mwadduse emisinde. Mukama Katonda yatuyambye tudduka. Kabaka n'abaawo. Ate no mukyalo wo nandisimanyi agenda kubaayo. Naye tuba tuyimiridde mulayini bwe tuti.
amaaso gano gatsigaza kuoyo mukyala mulayini begamba nate sinawe ngenda kudduka naye kati awo Kabaka ajja mu jakiti ye mu kooti ya maruuni n'ayimirira kooti ye ya maruuni kanzu ye ya maruuni kakati yali yambadde mu kanzu yabadde mu kooti kooti ya maruuni ya myufu okitegedde nawuba okusooka nawuba ogwokubiri nawuba ogwokusatu nawuba ogwokuna nawuba pane kakadde n'amaanyi emirundi nga 8 ng'awuba byagenda nawe n'osimbula nze n'oyo twabadde mu kilomita 5 zino tutambule zino 5 mwatambulidemu 5 mumeka esatu zetwadduse zetwasobodde kubaawo tuyita kumpimpi awo mbalaba mugenda twabadde tugenda twakaddukako wano nawali oyo nga tazirika nagwa wansi jukira ambulance weziri nyingi zabaddeko ku misinde ne bayoola omwana nze kenyini zena muyodde paka muki mukazi wazitowa era natubidde naye nemuteeka mu ambulance nevuga paka mu ddwaliro taddangulu misana lwagulo taddangulu wasuzeyo mu ddwaliro nasuze nga mukuma temulekerani amazima ono mukamukwano gwa webale Rashid kali zabalezi berasanga 7 eyo yaddidde engulu nga basawo ekiro ekyo baleeta biiru 16,000 nansasula ezeddwaliro emitwalo 16 abiri nga tuzisasula webale ng'ozisasula emitwalo 2 kakati kyeneebuuza nti awo eddwaliro ambulance gye yabatutte abafunye obuzibu muno ambulance yabatwalidde bwerere naye eddwaliro ne lisasula ssente emitwalo 2 njagala mumbuulira amazima kuba mulabanga nze atategeera yadduse emisinde kilomita 21 gwe wadduse 5 nomala 5 nodduka 3 lwaddukidde wamu nga mweyawulamu emuti justice kati gwe n'ogenda noono oba mulekeera kwesatu esatu ate ye nadduka 25 ne muyingira mu ddwaliro ne babajjako ssente 2 ezo zo sizibanja gwe mukazi kati njagala ombuulira amazima wayingidde mu ddwaliro ki bakututte mu ddwaliro ki kati dadiraba yanti nze era munange nze nga bwe nabadde mu byokuzirika nze saabitegedde Rashid wamututte mu ddwaliro kyeyo gye babajjeeko 2 kati ambulance we yayingidde bwe engeri yoli gye yabadde azirise ze ddwaliro lye twasanze lonna lye twayingidde awo